Nze nsooka n'ekiramuso ekinene ekikulu ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'enzikiriza endala Mukama yeebazibwe. Kulamusizzaako nnyo Sozimmo, bammemba bannaffe, bammemba bannange. Nze mpitibwa Faati, sigenda ddimalayo. Nze n'ekiboozi kyange ngenda bugatta obuboozi obwo bubiri omulundi gumu, naye nga ntumiddeko nnyo bakingi b'ebiboozi omuli Kiita, erinnya ligenze eriyo n'omwami ow'e Zambia oyo Munnayuganda naye yali e Zambia, ne Sister Sophie. Ebiboozi byammwe binnyumira ne sitoole zammwe zanyumira nnyo. Kaakati kansooke mpitireko wano ku kiboozi kino ndyoke ngende ku kiboozi ekikulu kye neetaaga okubanyumizaako nga tumalako omwaka guno. Mukama abawe omukisa mwenna era atusobozese ffenna otumazisaako omwaka guno biizni rahman. Kaakati nina omusajja obbi wange kale gwe nali nafumbirwa. Kaakati olunaku olukulu nga lutuuka nga mugamba bannange bwe tugenda ku kirabu eriganta eyo nga njiwulira bagiranga nnyo, bagiranga kirabu eyo nga nze nkyalina n'eyo Luweero, sayidi z'e Luweero, mpaka we twajja mu Kampala ne tubeerako omwo. Kati olunaku lumu nga tugenda nga twatambula na butambuzi, naye ng'omanyi tutambula tuvaawa? Tutambula okuva wano e Kawempe Mbogo nga tugenda Wandegeya. Nze nali mupya mu Kampala nga simanyi na bitundu, naye akatundu baali bakayita Wandegeya, kirabu eyo we yalinga. Nga tugenda nsimanyi na kitundu we tulaga, naye ndooza ye yali amanyiiwo, era ye yali amanyiiwo. Nga tugenda nga tutambula nga mpulira nkooye, naye nga ndi mukazi mukkakkamu nnyo, nga ne mpulira obulumi ku mutima nsirika, ne mpulira nga nkooye. Tutambula tetutuuka, tewali wadde akagaali bwakiri akatutwalako katutuuseewo nga weekali, naye nga ndowooza omusajja talina ssente, ate nga nange simugamba ti oba bannaye bwe tufunayo ka booda oba akagaali oba akamotoka, kale nga bino byensoose okwogera nga nze mwendowooleza nga ye siteeke yaffe. Yes, n'emmotoka ntuzirinya, naye ntuzirinya kati ngaawo nze nali mmanyi kumpimpi ng'olina kulinnyawo obuntuntu bwe butyo. Omanyi okutuukawo ku kafaako nannengezaawo n'aŋŋamba tebaakoze ekituufu, nga ddala tebaakoze. Naye nawulira obulumi ku mutima ne ŋŋamba kirabu eyo n'etakola ku lunaku luno. Kaakati nze nali simanyi nti eyo kirabu ebeeramu jasiti ebyo bya mwenge. Nali sibimanyi jasiti, nze nga njaga kulaba bulabi ku kafo katuulamu, nga simanyi nti oba kirabu zibeeramu myenge, zibeeramu biki ebyo nga mmanyi mujja kuba mubona obwokulya ali obulungi bwe butyo. Yannengezaawo nentunulawo nga tewali, twali ku sayidi eno ate nga ye eri ku sayidi ya ddyo, ffe netuyimirira eno ku kkono gye twatambulira nga tebakoze. Kirabika baali baasengukawo olwo, tetutaamanya kubanga ng'ennaku enkulu baba balina okukola, ng'eyo kirabu eba erina okubeera mu ki, eba erina okuba ng'ekola. Mujja kunsonyiwamu olw'okuba nti no nsoose n'ekiramuso
biri byali bya bwana nga nkyali mwana muto naye kati ate ndi mulala ya era mujjaga ate ono asoose bw'ati lwaki ate ayogera ebigambo bino nali mwana muto biri byali birala nga tukyusa ekkubo nga tukomawo kakati bwe twakomawo era twatambula butambuzi mpaka waka tetulina ke tuguze mu kkubo wadde ak'okulya bannange ne mpulira obulumi ne nga Katonda wange naye kati bwe nkirowoozaamu ebiseera bino ne nga ng'olwo omuntu akukubeza nga akutwala simanyi luddawa simanyi ku bigere ate era nga mukomawo talina ne kaguzeeko awo wakiri ku kaduuka ak'okulya oba kasoda mutuuka awaka mukanywe nga tutuuka awaka ng'ekyo kiggwa kati kaŋŋende ku kibozibozi kyange kyennyini bannange abaali balumiddwa ku bujja twagalako nnyo ku bibozibozi byammwe nga byakulumwa bujja bannaye obujja buluma nze obujja bwaluma nze kaakati obujja obwo we butandikira okunnuma jjukira olwo era oyo obbi wange tukola ki tubeerawo sifuna mwana kwegamba ekyo kirabika kyamuwaliriza okuwasa kaakati bwe kyamuwaliriza okuwasa akomawo agenda ku mulimu n'akomawo yali akolera awo bwayisaawo ku 3 ku 2 kaakati agenda ng'akomawo kati olumu nga takomawo bw'ataakomawo ennaku ezimu nga ne ziwera naye nga nemubuuza naye oba ogenze ku mulimu ate n'otakomawo oba osuzeewa nti ate n'apalapalanya nga bwe mubitegeera n'ensirika naye Mukama ng'agenda ampa ekirooto ekyo nga kindaga nti omusajja yawasa abakazi 2 nga nze ndi namba emu waliwo owookubiri naye ng'ayagala nnyo namba emu nze n'ekimulootolera tunuulira nnyo reaction ye naye nga ndaba namba 2 akaaba nze ndi ku buliri neeyagala n'omusajja kumbe nze ngenda okukaaba ekirooto ebirooto ebyo bannaye nabyo bibaayo nga bituufu nga ngenda okukizuula muno mwe yagenderanga nekitunuulira lwaki kitakoma ebiseera ebimu takomawo ate nga lwa wiikendi nga lwakutaano nga ajja kudda mu Mande abeera luddawa nga kafuuka akagenderere ne mugamba naye okomawo engoye nga zitukula egye waŋŋamba gy'olaga ate engoye ozoolezaayo otya yali mugayaavu nnyo nga talinaako kyasobola kwekolera nga nsirika kati kagenda kamutanda ng'akomawo bw'akomawo nga ajjayo engoye ezitukula olwo atandise okusajjakula kwegamba agaziye ajjayo olugoye engoye ayambala agenda ne mugamba ate oyambala olaga luddawa akawungeezi kano olwakomewo ssaawa 2 ayambala engoye ezagende nemumuleka n'atambula n'agenda kati obulamu nempulira nga bunkyankalanyeeko nga bukyankalanye ddala bwe yagenda nenfunamu awo kwegamba nempulira obulumi ku mutima emmere nenjizira neŋŋamba njagala akomewo asange nga ndi mulwadde ayonoone ku ssente azisaasaanye naye ng'ate siri mulwadde wabula neerumiza nze enjala kaakati era bwe yakomawo nayinamu endwadde ya wano mundira oba enseke ng'akomawo nga mugamba n'enseke zindi bubi kakati nga nsirika ng'akikolera emirundi
ng'esatu ze wiiki nga ssatu nti ng'agenda buli wiikendi. Naye omulundi ogwokusatu ne ŋŋamba kambazeeko emabega wano, olwo ambuulira ng'embeera zange zikyuse, sikyagala kulya, buli kimu mpulira obulamu bwonna bwasannyalala, engeri gye yeeyisaamu nga tavuma takuba takola ki, just ebyo yakyusaamu embeera. Kaakati kwe kuŋŋamba nti nawasa. Bannange yalinga oba gwabikidde, ne mpulira ennaku ku mutima, ne mpulira obulumi ku mutima, obulamu bwange bwonna ne bukyuka, ne ŋŋenda mu kwegamba mu depression. Kaakati depression eyo yampisa bubi nnyo, naye neegumya nga sina gwe nkibuulira nga kinnuma. Bannange kwegamba kyampisa bubi nnyo, obulumi ne bunnuma, ne ŋŋamba nkoze nti omusajja nga mwagala. Kati nengulawo ebiwuzi, ne ntandika okuluka ebitambaala, ebyo ebiseera ng'ebitambaala kwebiri, neerukira kweganga njagala nfune ekintu ekikiipinga bize, kwega nneme kubeera awo nga neewunise buli ssaawa. Naye nga mbeera seeti nga olunaku lumu mba ngimaze, ndowooza nalukayo seeti nga 7 mu ebyo ebiseera, n'emikeeka nengiruka. Kwega nga nyina obulumi, kwega nsula ntunula, nsiiba ntuna nga saagala kwebaka, nga mbeera ku bitambaala byange. Kati olwagira ne ŋŋamba naye nkoze ntya, kangende ndabe maama ku mukyala. Ngadda olwo nali neetegese obulamu bwange ng'akomawo, yakomangawo ssaawa nga 2, yasanga nze neefudde ayeebase. Ate omuntu ayeebase onoomuteebereza otya nti nno wuuyo atambudde? Kati ng'akomawo ng'ayambala, naye ng'ekintu ekyo kinnuma. Lwaki ojja wano n'oyambala engoye ezitukula n'ogenda ovudde ku mulimu? Yambala bwambazi, manya yita buyise ogenda eri. Ate nga bw'ava eri najja eno ku mulimu, taddayo nti nakyusa engoye alyoka adde wano. Nze gwayiikiriza kuba nali mbeera awo kumpi. Ekintu ekyo nga kimpisa bubi. Era nze engoye twazirwaniramu nnyo, twazirwaniramu. Nsooka nduggala oluggi, tojja kuzambala walaalala. Naye nansinza amaanyi n'agenda. Kati olwo okuddayo emabega neebise, olwo nafunye eshaliya yange. Akomyewo ntintima, n'agamba ngenze nemugaakale. Olwo nga pulaani gye nnakubye nti nina okumulinnya akagere mpaka w'anaalaga. Ng'ebiseera nali sirina ssimu, ng'ate naye talina ssimu. Kaakati nga olwafuluma bw'ati, nange ne mbakirawo olugoye, jjukira nga tandabangako nga neebikkiridde. Ye yali si musiraamu, naye kati yasiramuka, naye yagenda okukyuka ate nga tukoze ekituwaawukanye. Kaakati nga nkola ki? Olwafuluma bw'ati nga nange nsuula mu shaliya nga neebikkirira bulungi nnyo, nga nteekako gago nga nfuluma, nga mpita mu kakubo akali awo, ng'olutusula wano mu Kawempe-Mbogo, nga ngwa wali eri ku Tivoli, nga ye akyali eno waggulu alinnya takisi, nange nga ngirinnya. Bwe nagirinnya nga tutuuka ewa Bwayise, nga bw'alina okulinnyira ezimutwala Eluweero eyo gy'alina omukyala. Nga mulaba avuddemu, nange nga ngivaamu, nga akuba takisi omukono, ng'olwo nange nzira mu maaso. Takisi gy'akuba omukono nga ngibaliza wali mu maaso nti kuba asobole obutandeka, nga nange ngikola ki? Nga ngikuba omukono gy'alinnye nga mmulabye. Yatuula awo mu makkati awo, nze natuula
Omuto gino eminto gituulako bakondakita bagiyita batya? Kameme, yes. Nga baseetuleyo oluboozi nga mpulira nsirise olwo mulinnya Kagere tugenze tutuuse ew'obulenzi avuddemu aguze awo emigaati sukaali ng'ewange tajjangako na migaati ekinnuma ne tugenda nsirise avuddemu tutuuse awo Eluweero avuddemu awo ku lw'Ekasiiso naye ku sayidi eno eya kkono akiridde omutima ne gunnuma nentya ne ŋŋamba yeka nenkoze ntya bwe yavaamu nga akirira awo mu mayumba gaawo nga nange nzikira naye omusajja teyambulako mbabuulira omusajja yambulako saalaba kazigo we yayingira olwo namuwaamukko ka siteepu we nasuulira awo akabonero namuwaamu ka gaapu nga mpulira n'okutya ntidde nenga kati nkoze ntya olwagira nendaba waayise nange nenyingira awo okutula omuntu gwe babadde bagulidde oba awantu wawaggule nga siraba nenoonya neneetala mu buzigo bwawo neneetala nga neewaddeyo nti akazigo bwenkalaba nnina bakonkona nange nnyingire. Omusajja yambula nentandika okukonkona buli kazigo kendaba akali mu kataala naye nentandika okubuuza tibannange omuvubuka gwe bayita gundi gwe nnoonya nze ndi mwannyina nvudde Kampala biki abaganda oyo nga tetumumanyi wano oyo yagenda Kampala ne mukyala we biseera byamabega jjukira twali tubeera sayidi zeeyo naye si mu ekyo ekitundu ne tugenda mu Kampala kaakati nga baga oyo tetumumanyi wano omuntu eyakyogera yaga oyo mumanyi yagenda Kampala ngamba yawasa omukyala ayinayo omukyala eno yakawasa omukyala oyo ali mu kitundu kya wano bannange nga tebamumanyi neŋŋamba ngende ku kizindaalo nange ng'olwo neeyise mwanyina naye natalaaga ekitundu ekyo ekiro kyonna nembulwa naye ng'ate ewaffe kumpi wali Eluweero nange ndi weeyo naye nagaana ogenda ewaffe nensula awo era waliwo we nali nnoonyeza we nafuna omukyala nafuuka mukwano gwange essaawa we nasula era nembukeereza nkokola nennoonya ku kyalo okwo nennoonya naye omusajja yambula kaakati enkeera nenzirayo naye omanyi omusajja okudda naŋŋamba wabaddeko egindi nze seegaana neŋŋamba nabaddeyo twadde tufiiriddwa wano ne bampita mu bwangu baakugambye batya baakulabyeko neŋŋamba ekyo nno kyekibadde ekiboozibozi kyange eky'obujja naye ng'obujja munnaaye buluma obujja buyinza okukusuula ku myandu obujja buyinza okusuula ku maggwa naye kati ebiseera bino byendimu weewuunye obujja tebusobola kuntuusa ku ekyo buli ndooza bwali buto oba omuntu bw'okula era obujja oba na bungi nga bwe nayina luli naye kati era omuntu alina obujja bwe mulaba nga alina byakola bambi njagala mu bukansolinzi naye nga mba mmanyi kyayitamu bwentu bwe nagoberera omusajja ogutali mulundi nno gumu olulala nali nninye na kiroole nga ndese bannange obujja bwentyo bwe namalirizaako naddayo emirundi emirala ng'era nnoonya naye nabulwa namala nentegeerawo era nengendawo oluvannyuma ennyo kazi era nemulumbako neyeggalira biki kwegamba
olulala era nenzirayokko ne senga wange naye saamugamba nti nno tugenda ku kino naye namugamba wamujja wange njagala ngende ndabe waakolera ne twali mu mmotoka ne mbaga bamuyite ne bamuyita ne mubuuza gwe gundi gyali naga nze gundi simumanyi naye ng'oyo omukyala amanyi bulungi nnyo ye jjukira abakyala bano be bafuna oluusi bo baba batumanyi nali mumanyi bulungi nnyo 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 naye obujja bwe butyo bwe bwantuusa bannange Mr. Sozi ojja kunsonyiwa kubanga eddakiika nzitambudde nnyo nnyo